yali wa byabufuzi ali mulonde bulonzi jukira nti twalinako bakatuntu nenalala mafaabi basuubizaako nti sikomawo twagenda mayiriza ng'oli agamba nti abantu bewange be bali nsayirawo nti siri abantu banemeddeko nenoza Nandala kati aba akivuddemu Nandala yakivaamu nanti kati avuganya ba president kati bwekigaana otambula kuba president atasobola kuddayo already yabafuza emyaka mingi wa MP abatasobola komawo ekimutoswala ani aswala naawe wano baswala ng'ofuze abantu abakulembedde emyaka 25 nga MP n'omala n'oga kati ngenze nsese ngenze kutya bwa president ne bigaana okukola nga mu 2003 ataddayo ebudadiri kyekigaana kati okay kati tukyogeredde wano tulondoole MP anaddako ewa budadiri engeri gy'anaakolamu kuluma ku Nandala kye yali akoze ate Nandala anti kati tetumanyi kiriyo yegoloza oyinza okubeera nga omanyi abanabafuzi abamu tebakola naye balina propagandist oyo balina engeri gye bamasalingamu akalulu n'embeera z'abantu mu kitundu kyabwe. Nandala alina fact emukuumirawo ya Bugisu Cooperative Union ekyasinza omuwa mileage naye sisuubira mu Nandala kudda ku level eyo omuntu gwe nalaba yaddayo yabedi bwanika kubanga ye yali avuganya Mao yazeeyo Robert Mao yazeeyo nayagala komawo naye yali yeesimbyeeko kuba president teyanyenyamuko Jimakena yanyenyamuko naye kati ne wano yabadde ayagala naye netakomawo kuba parliament bamusiibula n'omusiibula yakaaba n'amazigagweredde mu maziga yakaaba ng'agamba next time I'm not going to be here and I'm frustrated I want to stand as a president and I'm speaker nebaabogwa omuzannyo gwali gw'amaanyi bamukuba technically oyo naye tadda naye sebo baddayo naye bakwakala ebyobufuzi naye ndowooza ebyobufuzi kati bisudde busudizi mutindo n'omuzannyo ogwo ani yali ayagala Northern eyo kubanga Northern eyo waliwo yali ajaga eka balinawo omuntu waabwe Northern eyo ndowooza NRM yagala kuddamu kuwamba wantu kuba kati Northern tekyalina nsonga ndowooza lwaki tewagira Mwai Museveni luli ekyamulemesanga byali bya ntalo byakkonya ntalo zaaterera n'abakulembeze abasinga abawadde nnyo amaanyi abava side zeeyo kati awo kati so all in all nze ndowooza obuuyo obwo waggulu awo omuntu wasalawo mbu nvudde waggulu awo ate kati nzire wansi kuba MP oba osudde busuuzi mutindo gwa byabufuzi kale naye mati nina kyenkubuuza Buganda for Museveni binaakola binaavaamu omulamwa kino kiba okulayika nti NRM bakyasobola okweddiza Central amanyi mu constitution esigala Central teyogera ku Buganda kati nja kuddamu bwe nti webale kubuuza kibuuzo kya buvunaanyizibwa Buganda for Museveni okyogedde ng'ekigambo naye waliwo abagireetanga eŋŋombo ne bagireetanga program kwe bagenda okutambuliza era ne batongoza n'omukolo omulamba nzijukira omukolo ogwo gwali Kiboga ewa Honorable Kefa Kiwanuka yali atembeeza ekintu ekyo eyo si gye bakubira Kagabo ku mukolo Kagabo gye yali agenze Buganda for Museveni njagala nkutegeeza ekigambo kino ennaku zomaizo gyazimaakinga President Museveni tagenda kuddamu kuwangula mu Buganda wano n'abantu bonna abava mu NRM oba ne NRM nga NRM tegenda kuddamu kuwangula mu Buganda wano kati eŋŋombo gye baleeta byali byakubbiramu nakuliramu ssente kumutikkulirako nti Museveni NRM yiyo mu Buganda NRM ekwagala nnyo Buganda tugenda kulaba nga tugiza era bamufeeza n'alabye bwe yabadde ekyankwanzi yabadde kagadi kikakumira naye bwe yabadde awo n'agamba mbu NRM mu kalwa kawedde NRM mu Buganda yawangulamu naye aba opposition bagibba bubbi era n'agamba nti aba NRM bebakira ku mulimu ne bababba naye era opposition teyewaana nnyo mbu yawangula Buganda njagala nkugambe lwaki NRM bagiwangula mu Buganda factors ebintu ebyeta NRM kugiwangula mu Buganda NRM tebikozeeko era bikyaliwo ng'ebiriwo ekisooka Buganda region ye region etatuukiddwamu buweereza ng'ate beenyumiriza nti ye region esinza okufuna mu regime eno in terms of urbanization oba okutumbula ebibuga ebyenjawulo programs zino nga zi PDM bagamba nti ne mu kisanja ekijja singa baba bayiseewo bagenda kwongera mu ssente babadde obukadde 10 bongerewo obeerawa mu Kampala oba wokolera emirimu okolera mu Kampala nkolera mu Kampala eri mu Buganda Kampala eri mu Buganda right okusinziira ku eri mu Buganda Kampala wafuna PDM okusinziira ku asili mu levels funa PDM ku kyalo kyo olina gomanyi yafuna
Nedda. Ku mulimu gy'okola waliwo yafuna? Mbiwulira nti bafuna. Ne ku byalo. Njagala gw'okakasa nti gundi mumanyi yafuna. I think ben manyi abaali bazifunye tebawera 20. Okay, my point ebadde bweti nti ebyo project baali babitaddewo byonna birina kubbiramu Museveni. Abamu babadde baagala kumunyaga sente za kalulu, abamu badde baagala buganzi, naye nga NRM mu Buganda ekyakola ddala bubi nnyo. Nkuwa ensonga nti mbadde nkuwa ensonga n'onsalamu. Ensonga ezireetedde NRM okuwongula mu Buganda zikyaliwo era tezinnakolwako. Mbadde kukya Buganda nga Buganda tefunyeemu gwe n'oŋŋamba urbanization mbo bakulabyogera okusinziira ku bo. Kiriwo ekizimbe kye bazimbye nga kyabwe bannayuganda kye bakoleramu. Omuntu sekinomu Owen Gobo kwata sente zo n'ozimba ekizimbe kyo ate tojja kuŋŋamba nti NRM ejja kyewanyisa mbu emu ku bye tukoze. Owen bw'otambula mu area za Buganda, Buganda yekyalimu enguudo embi. By the way, omutuufu kubanga okwerera mu kibuga Kampala bw'osukka Kampala Metropolitan wonna oba otuukira ku Collins wonna wolaga border to border. Ng'ogyeko main road zino nti Jinja Road agenda mu east, nti Masaka Road agenda, naye waliyo enguudo endala ezitambuza emirimu. Chairman w'NRM waliwo kyatembeeta nti ennonda y'abantu engeri gye balondamu yeereeteeyo. Naawe ekyo kyabusiru tekiriyo. Kwe kuwuulaza n'okububuuza z'abalonzi. Ensonga gy'agamba nti bwe luba luseke luzibikivu kati kankubuulire, President Museveni y'omu yali wano ku Kyegundi, yali mu biseera bya PDM, yali waneene nakawuka ku kino ekyenakawuka side awo, n'agamba mbu MP wano simumanyi. Kati nawe ku level yo ng'owuliza ebibuuzo kiko ekyo. Talina brief, takola briefs, tebakola briefs, talina advanced team. Ekyo kiri beyond naawe. Kyali political. Kati nkugamba nti bw'ogenda kweyo byagenda atambuza, ezo settlements ziba just political, kuwugula mmwe. Nammwe mulowooze nti obubaka wammwe yatafaayo. N'olaba oba nakyo kibikozesezza ekitundu nti engeri gye balondamu erese services okuba bwezito much as institutions ezisinga ziri wano mu central, beginning with the parliament that appropriates the money. I'm coming there. Kati point eya mulonda, I mean point gye mbaddeko nti Buganda terina services ebintu byebataddemu ebireetera abantu okunyiiga, ekyo nkimaze. Enguudo ziraba bulungi nnyo mbi. Bw'ogenda mu district nga Mityana nga Mubende oyinza otasanga oluguudo lwa Collins lwonna n'okuggyako main road eno ebatwala. Ofuna bulungi. Naye bw'ogamba oyingire munda oyinza otasanga oluguudo lwa Collins. Ate abantu be bakola ebintu balima bakola biki? Ekibbattaka teri area, teri kitundu kirimu kibbattaka nga Buganda. Gw'odeko ttaka lye babba eggulu, odeko ttaka lye babba wamwe Busoga. Kambuza ekibbattaka n'ekitunda ttaka tubyawula tutya? Byonna bitambulira wamu. Watini waliwo okubanga iwe Muganda naye nga because Owen azze ne ssente eziwera olekawo ne Muganda munno n'oguza Owen kati Owen bwensenga ku ttaka lyo bankoze musango. Owen katusooke kibbattaka ekyo kyoyogerako kyabu kyeyagalire nga naawe bw'onootunda emmoroka yo, bw'onootunda ennyumba yo, bw'onootunda ki, twogera ku kibbattaka va mu bya ekibbattaka n'ekigula ttaka. Nange nsobola odigula ewammwe Busoga kuba naye balitundayo. Otegere bulungi? Naye twogera ku kibbattaka. Ekibbattaka okutuuka ku level ng'omuntu asobola okuba n'ettaka lye nga libaddeko emyaka 7, omusajja n'agamba nti wano wange. Ne libeerako ebyapa 2. Abatuuze nga kuliko abatuuze bali mu 13, 14, 15 ne bakeera ku banki ne bagamba nti awo bagenda kubasendera ne babasenda. Nti awo omugagga yagulayo era omugagga ayagalawo. Biri mu Buganda. Abantu banyiivu. Abantu banyiivu. Omuntu gw'ogobye ku ttaka lye n'otufuke momboze tosobola mungamba nti n'ojja kuwangula kaluwo tayima kalunga etuusa awantu awo. So eyo nayo factor ereeta NRM mutakola ki? Obutawangula. Ekiwamba abantu, ekisibira abantu mu makomera, ekisibira abantu mu safe houses na biki kisinze nnyo okulabikira ku baana ba Buganda. Ba political prisoners abasinga baana ba Buganda. Abaana abayolebwa ebyo. Oyagala kiyita bukyawe. Anti wulira. Bukyawe. Kizibu okuwulira omwana nti drone yagenze eggulu n'eyoola abavubuka. Nti drone, emmotoka za drone kyezeekola embaale ziyoola abantu zibabuzaawo. Nti embaala bayoddeyo. Nti embaala drone, nti abayembala balina naye obiwulira. Olya Masaka, olya mu Kampala, olya Mukono. Muli stubborn nnyo to that extent. Anti ebimu biri political. Ebimu biri political.
So ojja kwesanganga eyo naye factor abantu nga bakyali bakyanoonya abantu baabwe abantu ngo bakyali makomera abantu abaasibwa akalulu ka 2020 nga tebannaba kuteebwa n'olwaleero n'abamu nga tebalinaako mayitire mu Buganda bwetusobola kujja n'ogamba nti ate Buganda ejja kola ki wawulirako ko ensonga Abedi Bwanika gyali alese ya negotiations ebyo makulu temuli makulu towulirizanga abo naye bannabyabufuzi negotiation yo negotiatinga ku ki habwe ya negotiating yafuna ki kibalama ne bamuzza Martin kucha Segirinya na Alan Sewanyana waliwo ko negotiations tewaliwo negotiation kubanga ebyabasibya nabo tetubimanyi Martin Dam tewaliwo kubanga n'ebyabasibya tetubimanyi teri n'omwe amanyi ne saawa zino teri n'omwe ayogera kituufu ku byabasibya era ebyasibya abaami babimanyinga bba babiri oli yafa abimanyi none yasigalawo abimanyi ebyo byabwe naye waliwo ekiyola abantu generale ekyongo kyadde ku mabali Owen mukyaya kimu kino kye tubaddemu ekitta abantu ekyali mu bitundu bya Buganda nga kyo kimanyikiddwa nti abawala entebe bali mu kuttibwa tetwawulako abawala battibwa Mbaale yali season yagenda tukyali mu kisaanyi kyekimu kino bibaddewo ebyo byaliwo nga twakamala okulonda 2021 mu kisaanyi bya Kayihura mu kisaanyi kyekimu tubadde mu mbeera y'emu ebijambiya byali Masaka tetwalako bijambiya Mbalala nye twali twebuuzizaako naye lwaki ebyo bibaamu mu byobufuzi areas eziba lwaki hiya kati lwaki hiya era ojjagenda ne Kenya osange nga abakalenji nti bakolagana abakikuyu nga area yereeta abantu bakambwe eno kujja nga omukulembeze obuli mu buyinza tebwagala wano tugezezaako engombo y'okulwanyisa sectarianism tekoze kubanga awandibadde mu mawanga tekoze olw'ensonga nti ne division of labor government yekikulembedde ekyo kiri gunyo tasaga tukigendemu olwanyisa sectarianism ng'ojogerako bogozi naye mu allocation of emirimu nga togyolesa nga kati for example nja kugenda tukuwako example esooka position 10 mu government ya Uganda essaawa zino 10 ezisalawo mu Buganda mu Uganda essaawa zino bwe mubaamu nga mulimu omuganda alimu omu babiri position 10 ezisalawo president namba emu si Muganda tava mu Buganda sijagana si Buganda tava mu Buganda funa bulungi namba 2 wa Uganda namba 2 abeera speaker akusinza ku teeka ly'eggwanga vice president teeka teribumu twali mu kalulujuza aka covid obuyinza bwali babuwa speaker ebyo birala kale speaker vice president wa Uganda ava Katakwi eyo si soroti ogutali musango si musango era Teso sub-region si musango naye mbadde nze nkutemera ebifo ebisalawo bamuyita Major General Alupo Jessica Alupo retired tava mu Buganda namba 3 speaker parliament ava mu Teso nalonga nti Amongo tava mu Buganda namba 4 ekifo kyaliko okuvuganya chief justice matter of choice Sibo, matter of choice daba wabayo 7 ensonga endala era ne yali yali Muganda yali tava mu Buganda olanya namba 4 Ssaabalamuzi w'eggwanga kati Dolo yaliko tava mu Buganda namba 5 tuyinza ogamba kale prime minister Nabbanja Bunyoro eri mu Buganda naye Bunyoro mu Buganda Bunyoro eri mu western side lwakuba nti balinga abajjako ne bajjako n'eri byonna babikosa ne Bunyoro teri mu Buganda Bunyoro naye saze eryayo era n'amadisu akagendeyo gye gali tava mu Buganda namba muka kati ebitano mbikuwadde naye waliyo n'ebirala nti akulira kati ogenda ku bitongole government parastatals zonna ozimanyi abazikulira bamanyi poliisi byabasiija akakiiko k'ebikonda byabakama ow'amagye Muhoozi osegedde kati njagala tubeere kati Buganda ng'esanyuka manyi njagala tubeere fair regimu ki gy'omanyi eyali ebaddeko wano nange siri mu kintu naye ndeeta kusinza ku mbeera eriwo neereteekawo obwenkanya tunulira Obote bwe yali wano tunulira Idi Amin bwe yali wano n'abalala anti era kyobulaba baagenda mu ngendo etali nnungi olw'ebintu bye baakola ebitaasanyusanga bantu lwakuba justice
kubuzaabuza abantu naye kano kino kyabuntu kyabuntu buli mwasooka naye ku level y'omukulembeze w'eggwanga ekyokulabirako ekirala olaba palamenti eyo Wapakabulo bwe yali ku palamenti awo omanyi omugiso yali awo kyo kyabuntu naye kati ate kino sekandi bwe yali awo omanyi omugade yali awo Kadaga bw'abadde omanyi omusoga abadde awo kyekiriwo kati ku bateeso ekyo tukirese ekyo kituufu ye principle ntuufu mu bulamu naye president wa Uganda amikisinze naye mikisinga gya mikisinze Buganda agigyemu abanyankole bafunye naye si bonna naye mulimu kati tulabya ebifo ebisinga birimu betteeso birimu Teeso birimu Lango kisanja kirimu alimu abasoga bangi kati ne Buganda bagiwe kati okutuukiriza ekya Buganda for Museveni ng'ate Buganda teri ku keeki otegeera oba okyogerako bwogezi kati bano abasajja wuliraza Owen bano abasajja ba Kiwanda ba Kasolo bani abaatandika akabondo kaabwe mu Buganda for Museveni tebasooka ate yego bali mu kukigamba Buganda for Museveni kumwebuusaako kuba ye yalonda ebifo biri bo bano bavuga kyabwe kyabyakulonda kyabyakalulu baziga byabwe kati ekisembera ddala ku nsonga eyo njijjeko engalo kiri kyewagambye mu president agamba nti mulonda bubi Owen okulonda obi tekugana services kutuuka mu kitundu anti oli naye ayinza oteekamu kabuntu Owen lwakuba nti bwe tuva mu kulonda ebyo byonna bidda ku mabbali n'osigala kukolera ggwanga lyonna ayina alonda baministers ayina ebitongole ebikola ffenna tukimanyi bulungi nti okulonda si kwe kutukolera okulonda ombaka palamenti oweewange Nambooze Betty bakireke sikitegeeza nti ojja kufuna oba toofune service tekitegeeza nti sijja kufuna wadde waliwo wenalemu yavuganya mumanyi bulungi buli financial year Ministry of Works and Transport eba n'enguudo zeteekamu allocation ezinakolebwa kati bwe mukiza ku level nti ombaka aveeyo si mubaka waffe then awo we mu missing a point nekyo tekiriimu bakyogerako bogezi twogere ku kino waliwo kye batugamba kye bayita lobbying Martin okiraba nti Martin bw'oba oli minisita wa works ne bwe mba ndi wa kibiina kya NUP oba DP nsobola okujja gy'oli ne ŋŋamba nti honorable minister Kimbowa ekkubo lyaffe liri libi naye kati gwe batutuuka ku level eyo ate n'otandika okugamba nti Owen keyeegasse ne Kimbowa yalidde ekyokulobinga ekyo kizza ku mubaka individual era bw'abanga munafu mu kulobinga alina okuba active oyo ye aba asaza abantu abakola ki abamulonda ekyokulobinga okirabyeko ojjukire eŋŋombe eno yatandikira ku Seya olunaku Jaso yalinya mu mmotoka ya Mwai Museveni nti oyo alidde ekyo kyo kituufu anti era ne Mwai Museveni akikola mu bugenderevu bajjeyo ne balya tobalaba bo kati tokyasobola kumatiza muntu nti tagenze kulya kubanga abalidde nabo tubalabye abalya ekiro abalya mu lwatu abalya mu nkukutu abalya mu open space so Mwami Lukwaga amaze ebbanga wano mu Kampala mu KCCA opposition and actually I have a feeling this regime teyagala buna NRM kubeera mu ntebe ya Lord Mayor I have that feeling in me kubanga kibakolera internationally nti ne capital state ekola ki efugibwa waki opposition so akati ono yakoledde oli mative ne services ze za Lord Mayor oli mative ate akoze eki kati lwaki talobinga lwaki olowooza ye mileage ye eba nti akubaganye ne banne be baleese anti bebo betulina okujjamu kuba kulonda okuba kulonda be mulina okujjamu kubanga kirudde ebbanga bwekuba kulonda bwe mulina okufulumya talobinga takola abeera awo ababuzaabuza entano kati bannakampala baganyuddwa mu battles ezibeera ku KCCA tebalina kye bafunyeemu okujjako gwe Martin nanga abajja ne batulaga newsbite ono Idi akubaganye ne Lord Mayor akubaganye ne nzolaba siraba nsonga lwaki ne baba gavumenti nti emirimu egyokolebwa mu kibuga Kampala gijja kulebwanga technical wing nti technical wing ani anagirondanga nti anaabeeranga executive director kati gwe nga atuddewo nga Lord Mayor siraba nsonga lwaki olwanagala naye tolaba mukanya emirimu gitambule anti kiba tekikola politically tekiba tekikuwa mileage tebajja kulanga olwanye tekawo battle tekawo rift eyo afuluma oba afuluma kati wano obuzibu kuno we bujjidde ne kuba Mayor bwolaba kati Lukwago opposition balimu ezo opposition omanyi nti kano kalulu kati Lukwago kasoose okuwenja
Obwembe gaita buwenja. Twalaba zi drives mu kibuga. Obwembe gano yali abuwenja. Awalinga musajja mukulu Besigye. Naye waliwo ensonga eriwo endala nabadde nagenze depo mu byobufuzi by'ekitundu ky'Sembabule. Emawogola ewali Muganda wa Museveni. Okimanyi nti Muganda wa Museveni tebamwagala Emawogola. Eyo constituency yali Mawogola North. Eyo constituency yali eya Kuteesa. Oyo mwami Kuteesa yavaayo n'agamba nti nja kuwagira Mwami Museveni naye teri kadbeera wa NRM. Naye ng'ate Kuteesa awabaddewo muwala we Shatizi Musherule. Kati Musherule bagenda mu ndagaano mbu n'oyo Sodo afuge ekisaanyi kimu ne Sodo akwatemu. Omuwala n'akituukiriza. Naye Kuteesa tamuwagira. Omanyi lwali tawagira? Kati omuwala yakola mmeesi okusinza ku taata? Bakanya nakivaamu. Lwaki oba tuwagira oli? Tamuwagira olw'ensonga. Balina ensonga zaabwe nga bo omanyi lwaki mbu Sodo si waayo. Mbu Sodo be bamu ku basajja abadde babbye golodi abakulidde ekintu ky'okubba golodi mu Bende. Lwaki bulijjo takyogera? Asikuteesa akyogera. Biri mu bantu b'Emawogola. Bakakizuula kati ngazze okwesimbawo. Kati abantu bemumanye bibakwatako nga bazze kwesimbawo. Ate kati ntandika okunoonyezaako nga tolina kyonkoze. Nasivuddeyo. Nga tovuddeyo. Nasijjeyo muto. Tukimanyi bulungi nnyo nti ebintu byonna tumanya abantu abo nga bejjeeyo. Kastojja mu limelight. Ono mwana bagira ono mwana mutano atangodoyi nga abakolera ebintu byonna ne bamusuulawo. Era naye yabavaako. Basajja bankwe mune President Museveni n'abakeretaka n'abaina naye gulira ekisozi naye beera eyo. Gwe weebuuze gwe sosoka kwesa bongo onogana naye muganda wa president abatya ngali mukane wa parliament. Gwe nosoka kibala. Olabanga ka position akatini. Muganda wa president w'eggwanga. Olaba mwami Musale yalekawo bwa minister ng'alaba ngati kyamujjamu. Ebbanga nayo oba otyanga muganda wa president oli mu government. Nolowooza kiba abaalubirira ki? Omwana oyo si muntu mulamu. Sodo. Lwaki ogamba? Aliko emivuyo. Azza atambulirako emivuyo. Kati kyogamba nti okujja eno mu limelight kimukutaasa? Ali mu kwetaasa. Naye kati ogenda kuwulira emberebezi Museveni ng'agenzeeyo. Kati omanyi amuvuganya? Nga muganda we ye president. Yes, ate kati tolaba nkawulira Salaamu Musumba n'atamuwagira nga mukazi we. Gwe tokirabangako? Ebyewaffe busooka tojja biso. Kankubuulire. Omanyi avuganya Sodo. Mutabani wono yafiira mu nnyonyi Jetu tumwebaze. Kati omuvubuka oyo munnamateeka looya Jetu tumwebaze yamuliko. Talina tikiti. Independent. Naye ate Kuteesa kulaga gwawagira. Ate nga Kuteesa stronghold. Oba kisinziira ku nkolagana Kuteesa gye yalina ne taata w'omwana ono. Ate Kuteesa talina nkolagana na Museveni. Museveni awo. Yango omuntu Sodo. Mulimu ensonga ez'omunda. Nze byensudde nga nze mu kunoonyereza okwange kibba ttaka na kibba golodi. Sodo byenyigiddemu eyo. N'atuuka ne muganda we president okumuvaako n'agamba oyo simusobola oyo mutadde. Muvuddemu. Kati ye mwana muwala. Sodo gw'otalabanko wasale. Gw'otalabanko na Museveni. Ali ku level yakukaanira. Omanyi nga basinga bamutegedde wano ng'avuddeyo. Waliwo akatambi akasatulating nga agamba kagweto nyeka gwake nteekwa okufuuka MP wa wane Mawogola. Nseeka ettooke eriri eyo. Simanyi kyokola mu Kampala. Sijja kugendayo. Nina Rosa ayitawo. Sembabule. Simanyi NMP bwene ekikola kubanga ezo area za NRM. Ate Namugatte yayitawo. Ebintu bikyuka, narrative ekyuka. Katulabe ekyanina Rose bwe kinaabeera. Naye nga mbadde Namugatte yayitawo. Namugatte yayitawo. So balikyusa phrase gye mubadde bamanyidde nti bakibiina kimu. Okay, so bwebityo omanyi faffe waliwo ekiseera ekyaliwo nga bw'okwata tiketi ya NRM oba omaze naye trend ne zikyuka. Kati tiketi ogikwata n'ekwettira. Tomala geebaka mu tiketi ogikwata n'ekwettira kati. So Mawogola eyo era weolabanga akalulu muganda wa Museveni kamukubye teweewuunya ground ndala ne byetumanyi e Kampala. Ground ndala ku ground mbutaliiko. Okay, Martin, nga tutunulirako constituency tujja kwongera ozitunulira. Kawempe South 1. Nyanzi wali Kadbeera wa NUP. Dr. Roy Semboga independent. Wakubiri then n'ogattawo omukyala wa NRM. Hajati Madina Sereko. Awo kikyolabawo. Madina ajagezaako kabba kubanga
system bajigira naye Nyanzi ajja kawangula. Nyanzi ajja kawangula kubanga Nyanzi ajja kawangula kala tolozani agenda Dr. ono ngalaika ali ku ground naye ate Nyanzi atagiriko ubona kwebali ate Nyanzi ground ubona kwebali neba mpulira mu Dr. atalaze ubona kwebali ate kati constituency ogitalaga kyenkana ki constituency kati ngazi nzikawe empe byalo musanvu obo mazeeko abantu bangi ne Nyanzi atambula naye nze abeka empe sibasalirawo bye bamanyi gwe baagala okulonda naye engeri yetu mu kino ekiweevu kyawola bambulera tekinga Nyanzi akola abamu bikola eri abalonzi abagoberera ekyo mati omanyi ti individual merit ekomyewo n'amanyi naye era waliwo ne umbrella tekinga tokijja waliwo abantu abakyalimu endoboozi wolaba baasi kola ki waliwo obumanyi awali bakwano bo abawera Lubaga South waliwo bakwano bo bangi abeesibye okubwe mu pi Lubaga South bamanyi gyogereko tusibuliraawo honorable Nasole Eugenia yantama butaga ba ssente yakope wala omukazi ono ayitiriza bannange newomukolera nenga mukwano atize mukono wekingana kumuyisaamu gaali Nasolo oyitiriza twamukyaza nga ffenna nga tukyali kyakolera mu kisenyi yakubba yeyanziba naye seminako buzibu Nasolo Eugenia tebakagabane noona aliyo first of all nga NUP aliyo then mbaziro ono tayinza bayita myaganya gy'engalo era ambulera kati olaba areas neza Kampala Nasolo kululise akyalina omutwalo gwo ogwaluli ogwamulondo gwa Nasolo ajja kawangula Nasolo wano mu Kampala abafuna tikiti za NRM abafuna tikiti za NUP bajja wangula Mukasanga independent olowooza ki ekigaba kigamba Mukasa ajja kukwata ekyokusatu ajja kukwata ekyokusatu kubanga kakati ombaziira tebajja kukkiriza NRM eviiremu awo Mbaziira ajja kukwata ekyokubiri atawa bateviiriddemu awo the winner takes it naye wokwala ekyokubiri batasadde atagize so Mbaziira I mean Eugenia mukwano gwange banaye banalubaga mulonde Nasolo Eugenia kulwammwe sayina mutawaana anti ffe tetukkiriza tetukkiriza kubeera mu parties tetulinga amagye bo basazeewo naye Nasolo Eugenia tutambule naye eno mu nsi yaffe ey'amawulire simulinako mutawaana ambuzeeko kino ekisanja simulabyeko kino ekisanja simulabyeko nenda yali mukwano gwaffe Nasolo wali mukwano gwaffe tokwata simu tukunoonya tukukyaze kumpe wobulidde wano ng'okyanoonya bunoonya kalu bw'onootuukayo bannange Nasolo yalinga nokuleva ekuba essimu ng'asanze Mr. Call nakubira badde ogamba ki naye saagala mwogerera bubi kubanga ali mu kalulu bambi mukyala mukatuliki mukakamu Nasolo mulonde naye agenda akole kiyaweereze obuzeeko katono gamba alyeko mulonde agenda aweereze ate ejjukira bannalubaga yabalimu ne ku mulundi guli yateekamu ssente ze ne ku mulundi guno mwali okugjayo omutwalo ogwaluli mumulonde Nasolo Eugenia werubaga simulina akakwate simumanyi namumanya simumanyi simulabanga nako waliwo no Dr. Mugga Dr. Mugga ebiye bikyali biwanvu alindeko naye 2-3 mugumu Nasolo agenda wangula Nasolo ayitawo Nasolo agenda wangula nendoza wali ye Kawalya shiwadde Kawalya namuvuganye wa NRM bitegeera bulungi mumanyi waliwo abantu abagenda owangula nga tebafunye kusomoozebwa kati ngoyo Kawalya namuvuganya simumanyi Malende ayavuganya Malende ebyo byaggwa ebyo byaggwa okuva principal yatulamu ekyo ekintu ekyo nakimala Malende yava mu mawulire takyabeeta ali kulaaleza principal adigida budigiza ati yalina ageza komere ayambala gomesi n'agejja alinga kiosiki agejja mwali ani avuganya Malende ku Manempe ani kana akawala kakwano kange bambi nkajjukidde kananfuma Kashamimu nanfuma tukobe wano gyekole anrange ekikuna nanfuma munoonyeza takwata simu naye okulimba kubi jona kyatinze muko naye ali bweru wa ggwanga mwali yakomyewo mwali yambulira bwe yali ebweru yange yangamba kalibwe era zi drive namuyiseeko keye kawempe ngaali nanfumaize parliamentary material tuleme kwogerayo kubaga tuyinza abantu bafatwe kubayisaamu eggaali ulira nanfumaize parliamentary material era obaddi naye oba ekifo kyavuganya kinene
I think ndoza oba ekibiina kyalimu kyekitana vibe ndoza kyendaba kiri nti one akalube kagwa bambi olwa costs nawe abulamuko then n'emyaka akyali muto chances ezikyali high ebyobufuzi tabi abeni ali empozi baleetani kuki kubwawo manempi waliwo awo mukyala kozi yagenda RCC Kampala mukyala awo erinnya kubono Ajati Minsa Kabanda ali kucha Central kwa Central yaitawo ngagenda kuyita kwa ako nawo kazibu ako kola ba mwana kalimu abantu basatu abavuga ako kalimu kwano kushaba alimwako otali mu line kushaba alimwako ne tali mu line esubira abanawa mera mu Lubongoya ali mu basuubiro kawangula kali wakati wa Lubongoya Minsa ne kushaba kushaba tali mate kati kushaba otekawo Luzzi oba otekawo Nakuya Nakuya mulimu ne Nakuya mulimu Aida Nakuya abantu nze ndowooza ab'amaanyi Aida Nakuya Lubongoya na Luzzi ate ne Minsa ne takalimu takalimu gwerinda otolabe nga akutte kyakuna Minsa naye yatubulako kawo negwe mati omanyi nga abantu bangi twabayinanga twazimba abantu bangi anyway asatu mulu omwaka ogumalirako wa 3 December njagala okusooka okuyozayoza ali mukama waffe Bishop David Livingstone Kiganda ategese National Prayer Day kusabako okumalako omwaka n'okutandika omupya Kiganda ategese National Prayer Day nga bulijjo wali Old Kampala ate kirungi kyafunye nti kuno bataddeko n'ekikomera security yeyongeddemu atolo kiba kirungi badde manyi oba olimitiza abantu okuyingira ate wali ekitali nti bagenda kuzza musango tebagenda kuzza musango the procedure remains the same wabeerawo gate kwe bayita era bwe bajja okuyita si asigadde mu kibuga yekka wakati yaliwo yekka kati yaliwo yekka Serwada yagenza oba simanyi wa Kigo so 3 December tugende ne ku mulundi guli oguwedde yali mu kibuga wakati tujja kubeera ffe Cold Kampala tugenda okumalirako banji ebisaawe babivaamu bibaalimu bibaawo we tugenda okumalirako omwaka 3 ate tugenda okutandikira omupya Pastor Cindy Kiganda ne Bishop Dr. Kiganda David Kiganda Pastor Cindy Kiganda waliwo kyeyatandika waliwo kitegedde kiriwa yatandika daily motivational tip waliwo fly fulumya okumacha nendo zukanga yalumye de wange daily motivational tip ejja ku status ejja ku inbox yo nzifuna kubanga zitambula bazitambuza gwanti oli mu kintu oli munda muli mu kintu wewe zako waliwo twali waka so naye era kyemvudde nkugamba nti nze ndi ku kyekyo ekyokusaba muleke mwaka gumalirako mu bifo bitategerekeka muleke mwaka gumalirako mu bifo ebitagenda omanye emmalako y'omwaka eritamininga ibe gunatambula emmalako yaagwo n'entandikwa yaagwo gwe gumaleko ng'osuze ne malaayo olaba omwaka lwe gunakutambulira gwe gumaleko bwoti olabe omanyi lwaki abantu bamatuka mu nkuuka nabiki ne bajja ku National Prayer Day nakiraba sawa nga zigenda kubeera 6 bantu namba eyiikawo geti yonna era ku luno simanyi abasituti balina okwongeramu ka speed kubanga nkabwe tugezeza nti bataddeko n'ekikomera naye nga kikulu nti omukulu ali wakati mu kibuga wakati so eminyango giba okuyingira kwa bwereere mpozi kuli twalinanga basponsa balinga kati essomero lyaffe liri sikyamanyi ebyo bya Kingdom Joy jeriri oyitayo n'olaba ebizimbe byeyongera essomero by the likoze bulungi omanyi naawe ndi mu byanjigiriza bimanyi ebyo so awali ebyenjigirizawo nsima busimi yebale kutumbula byanjigiriza naye nga banange tiketi kuyingira kaadi bajja zibawa abatannaba kuzifuna ku miryango zibaawo awala musobola zipikinga ku chachi zammwe eza Christian Focus Center bitundu gye muwangalira waliwo ne code jo scanninga nofuna kundiyo kaadi yo nofuna kaadi yo okay ekyo mbadde sikimanyi naye nga bane mugende mmaleko omwaka mu bifo ekirungi
tujja kubeera ku national ku Oli Kampala ko wala abali abakozi ba Kingdom mwenna Media aba ale oni ontadde mu kattu oni ontadde wali waffe oni ontadde mu kattu naye anyway kale bonna abaali ba stepinze k'ekigere kyabwe mu maka ga Christian Focus Center mwenna abaali babaddeko ku mpewo ya Kingdom FM mwenna abaali baddeko ku mpewo ya KTV kozi wali okola programs nakali nkola programs soma mawulire ku radio nsoma mawulire ku TV nakola program bagitanga Kingdom Touch ku TV nakolanga program ku radio nga bagita Okalyadda nakolanga program nga bagita Emeza Amulire nakolanga program nga bagita Namuziga n'ebirala bingi eze naliko Springboard entebe wooma awo mawulire gammwe ge mwasomanga ku Sane n'enzijanga n'akafuba awo era ebimu bye navaamu kino si kwewaana naye ebimu bye navaamu byagaana okudda engulu kale sekyo kale kankitereeze ebimu bye navaamu bye nali nkola bw'obitunuulira taaki kale si yeemu ekyo kibaawo kubanga kati nzijukira nakolanga programu gye yatanga Namuziga ne Professor Lwanga yali yattabu simanyi ntera omuwulizaako naye najje mulabe eyo ku Kereziya eyo nayo liwuliriza eyo programu yoze emikutu gyaffe tujagaliza birungi andi tera kyendiko ndi mujagaliza birungi kyendiko amawulire taaki y'amawulire wali ogalaba beerako w'amazima amalindirire anyway kale tubagaliza bannaffe abaali abakozi ba Kingdom Media TV Kingdom FM bannaffe bonna naye bakowoole bajje mu kusaba Kiganda tubeeyanza nnyo bannayo kowola abaali abakozi bajje basabe bangi nnyo yiwe gavumenti mwenna abaaliko abakozi ba Kingdom Media mujje tumanyi omwaka guyiza okuggwako ne tubazaayo ku Kingdom si kyekyo gwe bakoowole kujja kusaba ujje musabe nga 31 December ku Oli Kampala Senior Secondary School mission nkyagijjukira se anze emyaka gitambudde teweerabira ki naye era tebisobola kunnema kujjukira sooka ogikolemu nga bwe twagikola ennaku z'omwezi 31 December tugenda kubeera ku National Prayer Day tugenda kubeera ku Oli Kampala Senior Secondary School emirango gigenda kugulawo ku makya aga ennaku z'omwezi 3 tusulewo tukeese nga tusaba tugenda kubeerawo kwa Mukama tugenda kuyingirira omwaka mu Katonda tugumalirako mu Katonda tuguyingirira mu Katonda kusaba kuyingira emirango gya bwereere jangu abasajja bakatonda bavudde mu ggwanga Uganda n'abavudde ebweru waalyo bajja kubateekako emikono bajja kubasabira bajja kubawa omukisa ogujja okubayengeza omwaka omupya jangu olope ensonga zeewa Mukama jangu omwaka ogutegeeze Katonda bw'oyagala gutambule sekendi 3 ziweddeyo kale Bishop David Kiganda ne Pastor Cindy Kiganda aba Christian Focus Center Mengo Kisenyi bakuyita bwena abali ebule nebwe yokuleka ati mujja mu National Prayer Day nga 31 December wali kusawo kya Oli Kampala Senior Secondary School okuyingira kujja kubeera kwabwere kubeera ku macha ku saa 2 paka enkera ku saa 12 ezakawungezi mujja kubeera mu abogezi bayitirivu nnyo abayimbi bayitirivu nnyo so jangu tegeza mami wo daddy wo sengawo kojja neighbor mujjawo ne musanji wobona bategezi babeere mu National Prayer Day nga 31 December temusubwa mubeereyo